Popin Media. Tunoonya akalulu tuzaayo mu lukiiko gwa SEC nze nga vice chairperson owa Western Uganda. Kati SEC tubeera olukiiko olukulu ogw'entikko ogwa NRM gye tutwala ebirowoozo. So tubadde twogera n'abakulembeze wano twogera ku nsonga ezeetaagibwa okukolebwako okunyweza amaanyi ga NRM. Honorable oyogeddeko noga nti akalulu kano ke mulimu aka primaries tekaleeta enmity between NRM members. But we have seen the recent elections, the party primaries, nga omusaayi guyiise abantu balayidde okujja independent already tutegedde nti kati waliwo obulabe n'obulabe mu ba NRM nga mmwe. Kino mugenda kigonjoola mutya? Ekyo tukivumirira kubanga politics oba ery'okwesimbawo lyandibadde lya life and death okufa n'okuwona. Nedda tuba tunoonya abakulembeze abasobola kutukiikirira. Ate akalulu akabaddewo ka kibiina kya NRM ak'omunda bonna babadde bali mu competition bamemba ba NRM. So tuvumirira ekya violence ekyokugwanangana kuba waliwo n'abalala abantu gye bafa ng'eyo isinjiro. Ate ekyo kibi, ate tukivumirira. Twetaaga nti twongere okusomesa abantu baffe. Musobola kwesimbawo muli ba kibiina mu ekya NRM naye temwetaaga okugwanangana. N'obwoba nti twesimbyewo n'ebibiina eby'enjawulo ebya opposition tekitegeeza nti tuli babalabe, tubeera balabe. Tubeera tunoonya entebe okukiikirira abantu. Ekyo kyetaagisa nti tuteekemu amaanyi kusomesa Bannayuganda temusobola kubeera mu kalulu temukaayanira entebe naye kyekyetaagisa okubeera abalabe mugwanangana n'abantu ne bafa. Ekyo tukivumirira. So nga NRM tujja kwongeramu amaanyi mu civic education okusomesa abantu nti akalulu kajja ne kagwawo naye abantu bandibadde babeera mu mirembe. Naye ng'omenya amateeka mu kalulu, amateeka gakukwata. Kati gaba bakuba abantu abaleetera abantu okuyisa omusaayi okukuta abantu abo tusaba poliisi bakwate. Oba oli wa NRM oba oli wa opposition oba omenya amateeka abo poliisi ekwate bakutwale mu mbuga z'amateeka. Honorable tumalirize na kano aba NRM abeesomye okujja independent nga tebaamatidde mu bululu buno obwayise. Kiraga ki eri ekibiina tekigenda kukendeera oba oliawo obuwagizi bwammwe? Omanyi omuntu ng'aba tayiseemu oluusi abeera n'obusungu n'ayogera bingi n'agamba nze nkomawo nga wa independent biki naye ensonga lwaki twateekako obululu mu mwezi gwa July ate nomination ez'aba MPs ziri mu September. Okuteekako ekiseera eky'abantu kyakuteekako enkola nga NRM ekisooka tutandeko tribunal abo abalina ensonga zaabwe nga bitagenda bulungi baleete petition mu tribunal. Kati akakiiko kano k'aba lawyers batunule mu nsonga balabe oba waliwo ebitagenda bulungi oba weewo omusango bateguliwo. Naye ekirala NRM ng'ekibiina tujja kuteekako enkola eya reconciliation okugenda mu madistricts. Abantu babeera n'obusungu kubanga kalulu abantu bateeka mu ssente bakola kine ekabasuula. Naye tusobole okukola reconciliation abantu batuule bakakane n'abo bangi bagamba tukomawo nga independent bajja kukivaako. NRM ng'ekibiina nga gavumenti esobola kuba deployinga elsewhere. Tekyetaaga nti ekimanyisa nti okukolera eggwanga oteeka kubeera ng'oli MP ate mwena mukola muli ba MPs oba muli ba councillors. Akalulu ng'oba kagenze bubi ate mu butuufu ngu ebakubye naye bakuwangudde. Kyetaaga okendeeza obusungu olindeko tomanyi ekisanja kiddako oyinza kukomawo ne bakuweereza. So abantu bakakadde ojja kuteekako enkola ng'ekibiina okulaba nti abantu aweerawo reconciliation tekeko enkolagana abo bamemba baffe kati obusungu obwo bugenda kukendeera